wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda ne Timoseewo ow'oluganda eri abatukuvu abooluganda abeesigwa mu Kristo ab'omu Kolosaayi, ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe. Twebaza Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo nga tubasabira ennaku zonna bwe twawulira okukkiriza kwammwe mu Kristo Yesu n'okwagala kwe mulina eri abatukuvu bonna olw'essuubi eryabaterekerwa mu ggulu lye mwawulira edda mu kigambo eky'amazima ag'enjiri eyajja gye muli era nga bw'eri mu nsi zonna ng'ebala ebibala era ng'ekula era nga ne mu mmwe kuva ku lunaku bwe mwawulira ne mutegeera ekisa kya Katonda mu mazima nga bwe mwayigirizibwa Epafula muddu munnaffe omwagalwa ye muweereza omwesigwa wa Kristo ku lwaffe era eyatubuulira okwagala kwammwe mu mwoyo. Naffe kyetuva tetulekaayo okuva ku lunaku bwe twawulira okubasabira n'okubeegayirira mulyoke mujjuzibwe okutegeeranga by'ayagala mu magezi gonna n'okutegeera eby'omwoyo, okutambulanga nga bwe kisaanira Mukama waffe olw'okusiimibwa kwonna, nga mubalanga ebibala mu buli kikolwa ekirungi era nga mukuliranga mu kutegeera Katonda, nga muyinzisibwanga n'obuyinza bwonna ng'amaanyi ag'ekitiibwa kye bwe gali olw'okugumiikiriza kwonna n'okuzibiikiriza awamu n'okusanyuka, nga mwebaza Kitaffe eyatusaanyiza ffe omugabo gw'obusika obw'abatukuvu mu musana, eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka bw'Omwana we omwagalwa, mwe tubeerera n'okununulwa kwe kusonyiyibwa kw'ebibi byaffe. Oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika omubereberye ow'ebitonde byonna, kubanga mu oyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, obanga ntebe za bwakabaka oba bwami oba kufuga oba masaza, ebintu byonna byatondebwa ye era ne ku lulwe, naye ye w'olubereberye mu byonna era ebintu byonna bibeerawo mu ye. Era oyo gwe mutwe gw'omubiri ye Kkanisa, oyo gwe lubereberye omubereberye w'omu bafu, ye alyoke abeerenga w'olubereberye mu byonna. Kubanga Kitaffe yasiima okutuukirira kwonna okubeeranga mu ye n'okutabaganyisa ebintu byonna eri ye yennyini mu ye, bwe yamala okuleeta emirembe olw'omusaayi gw'omusalaba gwe mu ye okutabaganyisa oba eby'oku nsi oba eby'omu ggulu. Nammwe bwe mwali edda bannaggwanga era abalabe mu kulowooza kwammwe mu bikolwa ebibi, naye kaakano yabatabaganyisa mu mubiri ogw'ennyama ye olw'okufa, okubanjula abatukuvu abataliiko mabala abatanyenyezebwa mu maaso ge, bwe mubeera obubeezi mu kukkiriza nga munywedde nga temusagaasagana, so nga temuvudde mu ssuubi ly'enjiri gye mwawulira eyabuulirwa mu bitonde byonna ebiri wansi w'eggulu, nze Pawulo gye nafuukira omuweereza waayo. Kaakano nsanyuse mu bibonoobono byange ku lwammwe era ntuukiriza ebibulako mu kulaba ennaku kwa Kristo mu mubiri gwange olw'omubiri gwe, ye Kkanisa, nze gye nafuukira omuweereza waayo ng'obuwanika bwa Katonda bwe buli, bwe naweebwa gye muli okutuukiriza ekigambo kya Katonda ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda n'emirembe n'emirembe, naye kaakano kyolesebbwa eri abatukuvu be, Katonda be yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa eky'ekyama kino bwe buli mu baamawanga, ekyo ye Kristo mu mmwe, essuubi ery'ekitiibwa, bwe tubuulira ffe nga tulabula buli muntu era nga tuyigiriza buli muntu mu magezi gonna, tulyoke twanjule buli muntu ng'atuukiridde mu Kristo, n'okufuba kyenfubira era nga mpakana ng'okukola kwe bwe kuli okukolera mu nze n'amaanyi. Abakolosaayi essuula ey'okubiri. Kubanga njagala mmwe okumanya okufa bwe kuli okunene kwe nnina ku lwammwe n'abo ab'omu Lawodikiya ne bonna abatalabanga maaso gange mu mubiri, emitima gyabwe giryoke gisanyusibwe nga bagattibwa wamu mu kwagalana n'okutuuka ku bugagga bwonna obw'okumanyira ddala okw'amagezi, bategeerenga ekyama kya Katonda ye Kristo omuli obugagga bwonna obw'amagezi n'obw'okutegeera nga bukwekeddwa.
ekyo kye njogera nti omuntu yenna alemenga okubalimbalimba mu bigambo eby'okusendasenda. Kubanga newankubadde nga siriiyo mu mubiri, naye mu mwoyo ndi nammwe, nga nsanyuka era nga ndaba empisa zammwe ennungi n'obunywevu obw'okukkiriza kwammwe mu Kristo. Kale nga bwe mwaweebwa Kristo Yesu Mukama waffe, mutambulirenga bwe mutyo mu ye, nga mulina emmizi era nga muzimbibwa mu ye, era nga munywezebwa okukkiriza kwammwe nga bwe mwayigirizibwa, nga musukkirira okwebaza. Mwekuume tewabangawo muntu abanyaga mu bufirosoofo n'ebyobulimbi ebitaliimu, okugobereranga ebyayigirizibwa abantu, okugobereranga eby'olubereberye eby'ensi, okutali kugoberera Kristo, kubanga mwoyo mwe mutuula okutuukirira kwonna okw'obwa Katonda ng'omubiri bwe guli, era mwatuukirira mu ye, gwe mutwe ogw'okufuga n'obuyinza bwonna, era mwakomolerwa mwoyo, obukomole obutakomolebwa na mikono, mu kwambula omubiri ogw'ennyama, mu kukomolebwa kwa Kristo, bwe mwaziikibwa awamu naye mu kubatizibwa, era bwe mwazuukiriramu olw'okukkiriza okukola kwa Katonda eyamuzuukiza mu bafu. Nammwe bwe mwali nga mufudde olw'ebyonoono byammwe n'obutakomolebwa olw'omubiri gwammwe, yabafuula balamu wamu naye bwe yamala okutusonyiwa ebyonoono byaffe byonna n'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka, eyatwolekera eyali omulabe waffe, nayo n'agiggyamu wakati mu kkubo, bwe yagikomera ku musaalaba, bwe yayambulira ddala obwami n'amasaza, n'abiwemuukiriza mu lwatu, bwe yabiwangulira ku gwo. Kale omuntu yenna tabanenyanga mu by'okulya oba mu by'okunywa, oba olw'embaga, oba olw'omwezi oguboneka, oba olwa Ssabbiiti. Ebyo kye kisiikirize ky'ebyo ebigenda okujja, naye omubiri gwe gwa Kristo. Omuntu yenna tabanyagangako mpeera yammwe mu kwewombeeka kw'ayagala yekka n'okusinzanga bamalayika, ng'anywerera mu ebyo bye yalaba, nga yeegulumiriza bwereere mu magezi ag'omubiri gwe, so nga teyeekwase mutwe omuvu omubiri gwonna, ennyingo n'ebinyweza nga biguleetera era nga bigugatta wamu, nga gukula n'okukuza kwa Katonda. Obanga mwafiira wamu ne Kristo okulekwa eby'olubereberye eby'ensi, kiki ekibeeteesa wansi w'amateeka ng'abakyali abalamu mu nsi, nti tokwatangako, so tolegangako, so tokomangako? Ebyo byonna biggweerawo mu kukolebwa, okugobereranga ebiragiro n'okuyigirizanga eby'abantu. Ebyo birina ddala ekifaananyi eky'amagezi mu kusinza Katonda, abantu kwe bagonja bokka, ne mu kwewombeeka, ne mu kubonyaabonya omubiri, naye tebiriko kye bigasa n'akatono olw'okwegomba kw'omubiri. Abakolosaayi essuula ey'okusatu. Kale obanga mwazuukiramu ne Kristo, munoonyenga ebiri waggulu, Kristo gy'ali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Mulowoozenga ebiri waggulu, so si ebiri ku nsi. Kubanga mwafa, n'obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda. Kristo obulamu bwaffe bw'alirabisibwa, era nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. Kale mufiise ebitundu byammwe ebiri ku nsi, obwenzi, obugwagwa, okwegomba okw'ensonyi, omululu omubi, n'okuyaayaana, kwe kusinza ebifaananyi. Olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira, era nammwe mu ebyo mwe mwatambuliranga edda, bwe mwali abalamu mu byo. Naye kaakano era nammwe muggyeewo byonna: obusungu, ekiruyi, ettima, okuvuma, okunyumya eby'ensonyi mu kamwa kammwe. Temulimbagananga mwekka na mwekka, kubanga mwamweyambulako omuntu ow'edda wamu n'ebikolwa bye, ne mwambala omuntu omuggya, afuulibwa omuggya olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda. Awo tewayinza kubeerawo Muyonaani n'Omuyudaaya, okukomolwa n'obutakomolwa, munnaggwanga, omusukusi, omuddu, ow'eddembe, naye Kristo y'ebintu byonna ne mu byonna. Kale mwambalenga ng'abalonde ba Katonda, abatukuvu era abaagalwa, omwoyo gw'ekisa, obulungi, okwewombeeka, obuteefu, okugumiikiriza, nga muzibiikirizagananga,
era nga musonyiwagananga mwekka na mwekka, omuntu yenna bw'abeeranga n'ensonga ku muntu munne, era nga Mukama waffe bwe yabasonyiwa mmwe, era nammwe bwe mutyo, ku ebyo byonna era mwambale okwagalana, ky'ekintu ekinyweza okutuukirira. Era emirembe gya Katonda giramulenga mu mitima gyammwe, era gye mwayitirwa mu mubiri ogumu, era mubeerenga n'okwebaza. Ekigambo kya Kristo kibeerenga mu mmwe n'obugagga mu magezi gonna, nga mweyigirizagananga era nga mulabulagananga mwekka na mwekka mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo, nga muyimbira Katonda mu kisa mu mitima gyammwe. Era buli kye munaakolanga mu kigambo oba mu kikolwa, mukolerenga byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga mwebaza Katonda Kitaffe ku bubwe. Abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe kiri ekirungi mu Mukama waffe. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe, so temubakwatirwanga bukambwe. Abaana abato muwulirenga bakadde bammwe mu byonna, kubanga ekyo kye kisiimibwa mu Mukama waffe. Bakitaabwe temunyiizanga baana bammwe balemenga okuddirira omwoyo. Abaddu muwulirenga bakama bammwe ab'omu mubiri mu byonna, si mu kuweereza okw'okungulu ng'abasimibwa abantu, wabula mu mutima ogutalina bukuusa, nga mutya Mukama waffe. Buli kye munaakolanga mukolenga n'omwoyo nga ku bwa Mukama waffe, so si ku bw'abantu, nga mumanyi nga mulisasulibwa Mukama waffe empeera ey'obusika, muli baddu ba Mukama waffe Kristo. Kubanga ayonoona aliweebwa nate nga bwe yayonoona, so siwali kusosola mu bantu. Abakolosaayi essuula ey'okuna. Bakama baabwe, mugabirenga abaddu bammwe eby'obutuukirivu n'okwekanyakanyanga, nga mumanyi ng'era nammwe mulina Mukama wammwe mu ggulu. Munyiikirirenga mu kusaba, nga mutunulanga mu kusaba mu kwebaza, nate nga mutusabira naffe Katonda okutuggulirawo oluggi olw'ekigambo, okwogera ekyama kya Kristo, n'okusibibwa kye nasibirwa, ndyoke nkyolesenga nga bwe kiŋŋwanidde okwogera. Mutambulirenga mu magezi eri abo ab'ebweru, nga mweguliranga ebbanga. Ebigambo byammwe bibeerenga n'ekisa ennaku zonna, nga binoga omunnyo, mulyoke mumanyi bwe kibagwanidde okwanukulanga buli muntu yenna. Tukiko ow'oluganda omwagalwa era omuweereza omwesigwa, era muddu munnaffe mu Mukama waffe, alibategeeza ebifa gye ndi byonna, gwe ntuma gye muli olw'ensonga eno, mulyoke mutegeere ebifa gye tuli, era asanyuse nnyo emyoyo gyammwe, wamu ne Onesimo ow'oluganda omwesigwa omwagalwa ow'ewammwe. Balibategeeza ebifaanano byonna. Alisutaluuko musibe munnange balamusizza, ne Makko mujjwa wa Balunabba gwe mwalagirwa bw'alijja gye muli mumwanirizanga, ne Yesu ayitibwa Yusito, ab'omu bakomole, abo bokka be bakozi bannange olw'obwakabaka bwa Katonda abansanyusanga. Epafula ow'ewammwe, omuddu wa Kristo Yesu abalamusizza, afuba ennaku zonna ku lwammwe mu kusaba kwe, mulyoke muyimirirenga nga muli batuukirivu, era nga mutegeerera ddala mu byonna Katonda by'ayagala. Kubanga ndi mujulirwa we ng'alina emirimu mingi ku lwammwe, n'ab'omu Lawodikiya n'ab'omu Kiyerapoli. Lukka omusawo omwagalwa ne Dema babalamusizza. Balamusa abooluganda ab'omu Lawodikiya, ne Nuufa, n'ekkanisa ey'omu nnyumba yaabwe. Era ebbaluwa eno bw'emalanga okusomerwa mu mmwe, era mugisomese ne mu kkanisa ey'Abalawodikiya, era namwe musome eriva mu Lawodikiya. Era mugambe Alukipo nti weekuumenga okuweereza kwe waweebwa mu Mukama waffe okukutuukiriza. Kuno kwe kulamusa kwange n'omukono gwange nze Pawulo. Mujjukirenga okusibibwa kwange. Ekisa kibeerenga nammwe.